Yes, mbaniriza kadde kano muli mutya kata Saudi Arabia mani bagamba nti mwena muli babode nnyo okubanga mugi following abali Canada bagamba nti muli babode nnyo okubanga mugiye kumirako bagita fa additive mbani updates zibazitambula mbana amawuli agabaga trending okwetula eggwanga lya Uganda ngena kusaba ojimpereka like video no ne comment section aweli awo bakabuntera mu comment section to sigalenga aho je kumiddeko nengera okubategeeza nti bagita fa additive jimpereka like to subscribe ngonyige nekade munangi isazi na mawuli agatambatambula mawuli ga Mukunja Ataseera abulanga sina kubanga neyongera ngenda kubamba tegeeza ku nsonga eno ennaku zino abantu bano olusi abatuma abantu ebintu okubanga babijja e Uganda okubitwala kubibatwalira ebweru eggwanga eyo balina obukodyo bakozesa ennaku zino bayitire bana Uganda bangi nnyo abageza ababatwalira ebintu byabwe okubakwata ku bisaba by'e Dubai nga balina enjaga ennaku zino balina obukodyo bakozesa enjaga bagiteeka mu lumonde bagiteeka mu muwogo badira omuwogo nga munene ne bakwakina bagutemamu wakati enjaga ne bagisonseka wakati muki muwogo kati ne basiba super gulu babikola ku muwogo babikola ku lumonde babikola ku binyeebwa ebinyige ebinyeebwa ebinyige bane mwino kubanga mwegendereza abalinye ennyonyi mwe abatwalira abantu ebintu byabwe simanyanga ndeterako ebintu simanyanga ndeterako ebinyeebwa byange ndeterako lumonde wange batega enjaga mu bintu ebyo dumonde muwogo binyeebwa binyige nebitali binyige nebisse basiba obutunga butirinyi bwe buti nga buba kagamba nga bubulira binyeebwa nebibanga si binyige nebine ebisse bine ebiberanga ebyobuwungwa bino olusi ebiberanga byebasekulidde mu kinu bane mino kubanga mwegendeza kubanga esaazi no Dubai batabuse enjaga nyingi efutuka mu Uganda nenga bagitambuliza mu bukodyo bwe butyo atulusi bebakwata bebakakwata abasinga batamanyi nti yetise na njaga abatamanyi nti yetise enjaga yaba afaayo kola ki kulaga mutima mulungi kutwalira muntu banange mwandi bade mulekera okutwalira abantu ebintu byabwe ne wobo mumanyi olyalu kusulamu yena alibere nalinda alabe kati wotuuka nga tebakutte abafuniddemu ojjukira enjaga ya beyo bakwata gwa abalugudde mujjukira omusango guba gukwata gwe mwino kubanga mwegendeeza ennaku zino bakwata bana bana Uganda batwala ebintu nga tebamanyi nti batwala njaga bagitambuliza nnyo mu lumonde ne mu muwogo n'embinyeebwa olaba ne matoke bagitambulizaamu bafuna super gulunga etoke balisalamu wakati ne babusonzekamu obutono ne baligata ne spago ne libanga likutte bulungi nnyo ne lyegatta bulungi nnyo nejjukira bali eri bakebera amanga gali gakebera balina ebyuma ebikebera munenjagadde kubalabula subscribe button nyigene kale ensonga za Mukunja Ataseera abalongo ba King Sheebah epya bengedde kubanga bizuuka abanange Frank abahavude nagamba ati Mukunja Ataseera yavayo ngagamba nti alina ensigo emu nti naye ensigo zonna zina nti Dr. Sefika ebyama yabyabya era nti bakakasa nti Mukunja Ataseera talina nsigo emu nga bwe yagamba nti alina ensigo azindaba ensigo bbiri azina zombi era zikola bulungi era Frank abaho yali sure bali sure ne Calvin Kanja nti abalongo ba Mukunja Ataseera kiriya badde bavayo nga bagamba nti Mukunja Ataseera lwaki mumusibako abalongo ng'ati tazaala Mukunja Ataseera alina ensigo emu nedda mbw alina ensigo bbiri hana Uganda beesibye ku Mukunja Ataseera ssebo bagamba Mukunja Ataseera nti taata w'abaana bano dakituufu Mukunja Ataseera taata w'abalongo bano dakituufu Calvin Kayanja yabadde nakonfaminga n'agamba nti Mukunja alekerawo nti okwewakana alekerawo okwewakana abaana babe kubanga ebiseera byonna babaddenga na King Sheebah ana esi byangu olwegwe nawedde yagamba mbusimanga mbu yagenda okyale wa Mukunja Ataseera mbu nabasanganira avuma sembuliri ne bannange abaana basala omugambo Mukunja agenda kukikola atya ngaba muli bubi musajja wattu ngaba muli Mukunja Ataseera yeye kwasa alima agamba alima namakula yakola kinti yaseti ngaba n'abaana abamukola ki abatokomoka omugambo nti yabasasula Calvin Kanja bonna okono n'erinnya nti anti yazala mu King Sheebah abaana ate Mukunja agamba nti King Sheebah jasiba abeeranga bamukuwana nti tamuzala nga mu baana era abalongo si babe wesaazi nabasinga bamuyita Ssaalongo bonna ku mitimbagano Mukunja batansedde okumuyita Ssaalongo
olw'ensonga nti King Sheebah azadde Abalongo jjukira bakwita Ssaalongo obanga igwe taata w'abaana ndowooza balengera awo muhabbati nga gubali bubi aya basi onaawulira okalengera akaaso King Sheebah ke yakuba Mukunja Ataseera aya basi onaawulira subscribe watonyigende kale bayita Faadi TV kyemwe abali Qatar, Saudi Arabia, Oman bagamba nti muli babode nnyo kubanga mugikumirako negamba nti comment section weeri awo bakabontera mu comment section tosigale nga ogyekumideko Mukunja Ataseera ensiga alina bbiri talina ensiga emu naye Uganda Frank Abaho yabona nagamba nti Stefiko yamugamba nti Omukunja takwakita kulimba nze Omukunja takulimba nebuuza Dr. Stefiko yaziraba atya nti Mukunja alina bbiri ane Uganda erimu ebyeneena yaziraba atya nti alina bbiri yamukebera yamwambula n'amucekinga story ki wanange Mulenge ebitambatambula akadde kano Frank Abaho yalemedde kagamba nti baba Mukunja abewakana abaana bagende ku DNA test iti naye Abalongo babe nti baleme kubasiba ku gundi kukana siniya kanaabe ne ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Soda simanga omwana Soda n'omulala awo Mukunja omwana Soda kanaabe ne Sami abasajja bali bana ne Sami kati abasinga bagamba Sami mumuleke omwana Soda mumuleke siniya kanaabe mumuleke olukongo mulusonge ku Mukunja Ataseera beesibye nnyo ku Mukunja Ataseera gyobola Mukunja agamba nti bayinza okuba babakolaki baba musetingira Alima Namakula jjukira Mukunja yawamba emmotoka jalumiza nti Alima Namakula mbanja miliyoni ze 4.6 za mubanja Alima Namakula yaganda okubanga azimusasula ye Mukunja agamba nti Alima yakola bino byonna Mulenge ebitambatambula akadde kano tulinze twabe Mukunja agenda kkiriza DNA test nga bamutaddeko akazito kubanga yali badakiriza DNA test ne bakasa ne balaba osanga bajja kumuggyako olukongolo kubanga buli omu ssebo amwa abaana agamba ati babe naye nga gamazima Mukunja asika okubanga amala akadde akangi ne King Sheebah n'ennyumba baasolanga mu nnyumba y'emu kakati awo abasinga bagamba sooka okkiriza DNA test tulabe oba abaana si babo oba basi babo awo tuleka tukola ki awo tuleka tukkirize nti abaana si babo awo tulumbe Sami wa Mighty Family naye nga abasinga bagamba probability ennene we tuba tugenze ku Mukunja ne Sami ani ayinza okuba nga yitaata w'abaana bano nti probability 100 Mukunja alinako 6 Sami alinako 4 we ziba 7 Mukunja alina 7 Sami alina 3 kibategeeza nti Mukunja yasinga okuba ne probability ey'amaanyi okubanga ye taata w'Abalongo ba King Sheebah bwe yakola ki beyazala bigenda kukomekerera bigenda kubanga bigwerawa musubscribinga ate munyigene kale ka video kano kampere like tosigalinga on following updates mbanazo amawuli mbanago agaba gatambatambula okwetolegwa nga lyatu Uganda mwabali Saudi Jordan bagamba nti muli babode nnyo kubanga mujje followinga Mukunja alina kukkiriza DNA test bagenda bakonfirminge bakakase nti abaana sibabe kubanga bamutaddeko akasigiri bamutaddeko akaliro bigenda kugwerawa bigenda komekerera mwebale nnyo kubanga mujje followinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga hane kale Faadi TV Faadi Yugi News KB TV KR TV Uganda mbeere bulungi mpagala nnyo mwena mwera subscribe